Okusinziira ku kunoonyereza okwakolebwa ekitongole ki Site for Community Services Program Uganda mu Julayi wa 2020 kyazuulibwa nga mu Uganda mulimu Banamagoye abasukka 200. Mu ngeri y'emu ekitongole ky'eddembe ly'obuntu ki Human Rights Commission kyazuula nga Banamagoye bano baboolebwa naddala mu bintu eby'enjawulo. Kati nga bwe bagamba nti atalina mukamwana yekka, bano basitukiddemu okulaba nga nabo bategeka ekisobola okubagatta awamu okwogera ku nsonga zaabwe. Wano we bategekedde empaka z'abannalulungi ne basserurungi waabwe. Mr and Miss Albinism Uganda project mpyanyo era ekitongole ekikulu ekigitegese ye Matayo Foundation Life for Tomorrow. Batubuulidde nga bwe bagenda okweyambisa omukisa guno okutalaaga eggwanga lyonna okusisinkana abantu ab'ekikula kyabwe. So gatugenda mu West gatujjayo aba West abawa Mr and Miss Albinism Western Uganda, tugende mu Eastern tujjeyo Mr and Miss Albinism West Eastern Uganda, like that Central Uganda ne Northern Uganda. Batubuulidde ebimu ku bizibu bye bazze basanga ebisuubirwa okubeera ku mwanjo mu nteekateeka eno. Kastigima tuboolebwa n'abazadde bennyini abatuzaala batuboola kuba batuzaala balinga abatatumanyi era abasinga basingle mothers. Abazadde b'abantu bano ne bannaabwe basanyukidde enteekateeka eno. Mbeebaza kubanga kigenda tuyambako okubeera nga abaana baffe tebanyigirizibwa, abaana baffe babeera on top, abaana baffe balabika mu buli mbeera. Wano we basabidde ebitongole eby'enjawulo okubeegattako mu kaweefube ono. Twagala Equal Opportunities Commission, ekyo kitongole kya gavumenti, twagala kijje kiveeyo bambi kijje kitukwatireko tusobole okuggusa ekintu kino. Twagala ba Oseya nabo gye bali, ebitongole bingi nnyo, ba Albinism Umbrella, ba Sinupa n'abalala bonna beesitagenda, just to mention but a few. Bano balina essuubi nti bannaabwe bangi abawangaalira mu byalo tebalina mukisa kuwulira ddoboozi lyabwe n'okusoomozebwa kwebayitamu, nga kati bagamba nti kino kyakubayamba nabo okuwulirwa. Winnie Tessa Nakayenja, agafeeyo ku Spark TV.